era by the way nera bino kuyisirawo kano World Cup egenda tandika Cristiano Ronaldo yagendo twala ekikopo era abawagizi ba Ronaldo kati mukole nete mubeera mu mipiira mugende ku mirimu. Cristiano Ronaldo yagenda okuwangula World Cup oba eggwanga lye ligenda okuwangula eno World Cup ejja egenda otandika enkya so bagenda soka bazanye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Basawo ne banyabo otwongera okubaaniriza mu video yaffe y'olunaku olwaleero amanyanza Stone M. Era olwaleero ennaku z'omwezi ezo ziri 10 mwezi gwa mukaaga mwaka 2026. Teweerabiranga ennaku z'omwezi 21 tugenda beera no ku ofiisi wetugenda okwegatiramu ku lunaku lw'abaana abeeru oba bannamagoye. Lunaku olwo baluyita IAAD International Albinism Awareness Day lubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13. Naye kati ng'ekitongole okusobozesa abaana bano okujoyininga parties zaabwe ze baabayiseeko ku lunaku olwo mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ffe twategese ng'ennaku z'omwezi 21. Kati naawe wennyini Munnayuganda tukwaniriza otwegatteko ku lunaku olwo so okubeetikkira kyonna kyonna ky'onoosobola omuli ebyokukozesebwa ebyobulamu obwa bulijjo butto biki byonna nga wemanyi ngoye naye nga ngoye zirabikako Ogoye nawe lwosobola okwambala munnange webala nnyo webalire ddala anaatwegattako nkwebaziza in advance. Nzizaano ne Mwami Matayo twongere okutunuulira ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era kansoke mukuwa kubuuzeeko tusimbulirawo. Bannayuganda muli mutya kansuubire muli bulungi olunaku olwaleero at least konti tugenda tunuulira ebyo ebimu ku bintu oba oliawo ebitali bya bwenkanya mu bulamu bwaffe ate nga gavumenti yebipushinga olomositire then olunaku olw'enkya we tujja otandikira ku kagundi kaffe twagala tunuulira ebintu ebyo bijja mu maaso ate leero bigenda okujja nga ne bweba tosobola kulwana nga osobola okwetegeka oba noba ng'omanyi ekyokukola okwerinda si kwe kutya. Then olunaku nga 21 tujja kubeera wano wennyini ku ofiisi zaffe tugenda kubeerawo tuyambeko ku baana abantu abo abeeru tulabe engeri nabo gye bacelebratingamu ennaku zaabwe. Olwabwe lujja kubaayo nga 13 naye ffe tetugenda tegeka nga 13 tugenda tutegeka olwabwe lujja kubaayo oba olw'omukaaga ndowooza ku lw'omukaaga olugenda okutambula okwetoolola ensi yonna nga 13 then oluli international lwa mukaaga luno kati ate ffe tujja tegeka ku sande ejja so tugenda beera wano era mwenna ndowooza abasobola otuyambako okutukwasizaako mujja tusanga wano wetujja obeera ku ofiisi kwennyini so byebimu ku ebyo naye nga waliwo okwemulugunya okuliwo mwalabye engeri ababooda engeri gye bavuddeyo ne bemulugunya mu ngeri babooda banaabwe oba abamu kwabo abeerimbika mu babooda abanaabwe. Bino ebyabaddewo ebyo n'omugenzi Sidini Gongodo yaziikiddwa n'olunaku lw'eggulo. Ekisooka mu byonna bayanguye okumuziika. Ekyokubiri wadde yafadda naye nze nandisabye nti at least omuntu bw'afanga mu nfa bw'etyo nga bamutidde bwereere bagenda omumuziika ng'abantu bonna abakikoze batuuse mukomera. Leero olwaleero twagala tutunuulireko ku nsonga ezimu ezirimu obusosoze. Ngenda kusooka nkuteereyo okwo mulimu ebintu wano ebitambula mu gavumenti yaffe nga at least omanyi waliwo ekintu kye baatulookingiramu ekyobuseru mulimu ebintu 3 ebikola obuseru waliwo essuubi waliwo gamba nti ndibeera ekyo nga tolina kyokola
waliwo n'ogamba nti ndifuna ssente nga tolina kyokora. Eno ensi tetambulira ku ebyo bye bakusomesezza, tetambulira ku ebyo by'owulidde, wabula erina amateeka gaayo. Okitegeera? Bwe tudda mu mateeka amatuufu n'okutambulira mu bwenkanya obutuufu, Constitution ya Uganda kyetwagala okwebuuza, Constitution ya Uganda, government ya Uganda erina amateeka ge yayisa nga amateeka ago ga mirundi 4. Etteeka erisooka ligamba nti omuntu atalina musango mu Uganda asooka mwana muto myaka 5 kudda mu myezi. Nti omwana oyo talina musango tavunaanibwa takola ki. Omwana ow'emyaka 5 kudda wansi ndowooza oba bakola 5 ne bwakwata mu masannyalaze nga yata abantu nga 10 baba kimanyi nti oyo omwana yakikoze butamanya. Kye baregisteringa mu Constitution. Omwana asooka egyo emyaka be batwale ekampiringisa eri enaggulu. Constitution edamu ne drafting anti President Museveni alina ssemateeka amukkiriza in case bw'aba asimye asobola okutta ng'ayita mu mateeka agaateekebwawo gano ag'oku nsisi ga Katonda. President Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga alina obuwayiro obumukkiriza okutta nga bw'olaba nti yalina obuyinza obusobola okusonyiwa Okello n'atambula mu bantu. Okello lwaki tebamutte ekyo nakyo nekivaawo? Okello tulaba nti bamusalira omusango gw'okufa, kisobola n'omutwalira emyaka 2 nga tanafa. Kubanga President bw'amala emyezi 6 nga tanasayininga ku lupapula kukuttibwa ku Okello, kitegeeza Okello asobola okubeerawo n'emyaka 2, asobola n'okubeerawo emyaka 3 ng'alinze President okusayina. Era kiba kigenda tambuliraawo bamusibe mayisa paka lwalifu. So mu Constitution ti President n'abeera ne privilege emudesigning oba emuwa olukusa amaanyi asobola okutta omuntu nga tagendere. Kyova abagamba nti convoy ya President bwejja ng'oli mukubo vaayo, bw'oba olina ente negwa mu convoy ya President gwe basiba kubanga amateeka gamukkiriza. Kati etteeka eryokusatu eriwolereza bannayuganda oba eriwolereza abantu wano eritalina kuvunaanibwa munnayuganda ng'oli mulalu. Kasita obeera n'ebbaluwa y'ebutabika nga bakonfaminga nti wagwa eddalu n'ebutabika ne banga tebakyalina kye basobola kukozesa nti tebali kujanjaba n'otereera, saatifiketi ye y'ebutabika n'efuluma ne bota omuntu kooti tekusiba. Era omanyi lwaki baatwala Okello kumukebera omutwe? Singa yali alina ebbaluwa eraga nti weebutabika yali tagenda kuvunaanibwa, era kooti yali egenda n'omusango gwali genda komaawo ne bagamba yabadde mulalu nga temulina kye mugenda mukola kubanga mu Constitution omulalu aba mulalu atwalibwa okubeera ng'omulalu ng'omuntu atalina kya akola ekintu ky'atamanyi, naye olina okuba n'ebbaluwa eyaki ey'ebutabika. Ate era ono Okello singa yattanga mulalu bandimukute ne bamutwala mu area y'ebutabika ne bamukuumira ekyo. Ova abalalu babakuumira wa kese yali ebakwata ng'ebajja mu bantu kubanga bwataye tebamuvunaana. Onfunye kyava omusajja yasooka n'akyesibako awo agala bakonfaminge. Kaakati muli abasirikale, muli ababaka ba parliament. Ababaka ba parliament nze bantama n'okuntama. Kyova olaba nti oli yali Katikkiro yagambye nti ababaka be n'alemu tebategeera. Omanyi lwaki namuwagira? Tebategeera lwa nsonga bweti. Omubaka ava eri n'akunyumiza n'agamba nti ngenda kukolera abantu ffe twekolera tetuli balema. Omugaso gw'ababaka muleke kweteeka mu mirimu gy'Abannayuganda egya wansi. Emigaso gyabwe kulaba malwaliro. Mubaka kyabeera mu ddwaliro okumundalinga nti eddwaliro mubaka babeera mu parliament kutunyumiza n'osensi. Omubaka tokkirizibwa na kwogera mu bantu nti ogenda kukolera abantu kubanga omuntu okukolera abantu kuba kuteekawo bizinesi nti abantu bakole oba okubakozesa. Okukolera abantu taata yakolera abaana be okubawa ekyokulya. Ng'omulimu gw'obubaka kuweereza abantu. Okitegeera mulimu okuweereza kwe kutuuka mu nga bw'olaba nti oluguudo lw'e Nateete
omubaka avunaanyizibwa najja ne yeekalakasizaawo n'abara nnema ebigiremye byebiki nema gavumenti erinamu obuzibu mu mirimu gyayo buli agency nema esobola okukera nemanya nti tugenda kukola lino ekkubo limenya abantu netabalirira nti kweri ekkubo kuliko abantu abalinako zi bizinesi omuli ebyokunywa mulimu amawoteeri nema nekulaga nti oluguudo ejja dukolera emyaka 10 emyaka 10 naye ng'olwo oluguudo mu kifo ky'oddukola mangu rugwe abantu bakole bizinesi zaabwe zitambule nema eba ekimanyi erinako ba technician betubulira nti balina zi masters zi degree omuntu bayinginiya n'atunuulira nti okuva wano okutuuka wabbakuli ku bitaala waliwo zi layini z'amaduuka waliwo zi pharmacy waliwo zi woteri waliwo zi butcher ne batalema kukola eyo paati kujanguya mangu nti eggwe ne basigala nga bakola akasobo kyokka ate zi highway ne bakulaga nti myaka ebiri ayiwe bagikoze ewedde ngeva wano mpaka ggulu ne bakulaga nti myaka ebiri ewedde nti be bakuliyetinga n'obulwadde so wano tewaliiwo eno gavumenti erina system esobola kumonitalinga mirimu eyo era bino benda bakalisoliso wa gavumenti bwagenza asibye tamanyi na kyakola badya sente za gavumenti abatalina na mugaso mu Uganda bakalisoliso ba gavumenti alina otunuulira ebintu by'abantu ebigenda okufa ne bateekawo ne yeegata n'omubaka ne bateekamu obwangu nema okwanguyiriza oluguudo ne lugwa mangu abantu ne bakola emirimu gyabwe olwo omubaka aweereza bannayuganda naye bwadde eri naga ndigenda kubakolerera onkolera mu ngeri kigogenda okunsasulira biru z'eddwaliro ebyo bigenda kyuka mu kino ekisanja kya mwami Mose kyetwamulaba nawuliddeko nejjo ng'agamba baneno bano abaazirwanako abazira nti babalilirira akasente oba buli maka $5,000 naye bano ate kyamawunyisa mbu bakyabanja kyokka nga ye sente yaziririza kati yatandikidde awo nti kati oli gwe yazikwasa amubuuza kasita naye yakitegedde nti gavumenti yerimu obulajagavu era betukaabirira naye oba oliawo byamutuuseeko kankuteera video ya President Museveni bamuyita His Excellence ng'akunyonnyola ye oba oliawo byayogera mugenda okujja obulajagavu mu gavumenti ye bwakulembera kubanga nze nali suubira nti president yena asobola okwogera ekyo ekigambo naye eyo footage Bukede yagikwata ebyo bigambo bya President Museveni His Excellence ow'eggwanga Uganda bwakugamba nti e Dubai mugendayo okukolayo ki n'otakaaba oba oliko ekyamu ku mutwe nze enkola yange sirana nabaavu nabagamba nti saagala kulirana n'abaavu buli wembeera kulwaki kubanga ntya omwenzi ndi mukristaayo njagala kugenda mu ggulu saagala bamalayika banzigalire tugwe omusajja omugaga olinga wali omugaga w'omu bayibuli eyalina obugaga wano ku nsi bwe yatuuka mu ggulu ne bumusindika mugeyeena iyo nsonga mbagamba nti buli wembeera ndina okugezako okusitula embeera y'abantu tudde ku mulamwa kakati ekisooka mu byonna tutunuulidde abantu basatu abatavunaanibwa mu constitution ya Uganda muli omwana omuto muli omulalu muli president kakati mu bantu abo mu constitution mulimu abantu abamenya amateeka ababba mu mataka g'abantu nga kooti tezibavunaana kyokka kooti neevaayo mulamuzi n'agamba ffe tutambulira mu judiciary mu mateeka so ebyo bye bimu ku bintu ebikyasinze n'okulemesa okulaga nti eggwanga lino lireko ekikyamu kakati njagala mutubuulire ensonga lwaki nze nkugambye nti omulambo bayanguye okuziika omugenzi gongojjo ekisooka mu byonna abantu b'Embaale abafiiriddwa omuntu wammwe nze njogera ng'omufirika omanyi nze kasita ndaba omusaayi omufirika nga guyiise kinuma nnyo ne baba nga simulinaako Luganda kinkwatako nnyo nempulira obujja kwegamba n'abanga omuntu kyobola nti n'abaana babonaabonera eyo e Bulaaya kinuma nnyo era byebimu ku bintu ebisinga okuntamya gavumenti njagala kati tudde ku poliisi ne Ssaabawaabi wa gavumenti ne Parliament ne kooti poliisi kooti Parliament ne segerya abawaabi ba gavumenti abo ku nsonga y'onoomwana ku nsonga y'amateeka twagala mutunyonyolemu bulungi ku mateeka kubanga tulabika tuli mu balalu
tuyinza oba nga tetutegeera bulungi oba nga amateeka mwagatereka mu sitoowa nga temugajjangayo. Ekibuuzo kiri nti Stone bwenkeera n'enziba tuze nga tulaba bwetunulira omwaka gwa 2007 Joseph Kony bw'atandika okuzoganya mu bitundu byeyo Muteesa Mulango abatuuze ku kyalo beegatta ne UPDF ze sente ziri ze twadde twogerako ze bagenda baliyirira buli muntu $5,000,000 abatuuze ku kyalo beegatta Nigeria UPDF ne batandika okuyiga Kony abeeri nga kiki kye beewala okuteekawo justice mu bantu obutabatunuulira bubi omwali mu biseera bya Kony ne Rakwena onfuna kakati njagala okubuuza poliisi njagala okubuuza poliisi bwe mubanga mwabaga amateeka oba nga kooti yabaga amateeka oba parliament njagala okubuuza ebibuuzo bibiri. Omanyi lwaki gavumenti ono yayanguye okuziikibwa babadde tebalina kumuziika nga investigation bw'eba ekola nga ntuufu Uganda ng'erimu amateeka n'omukyala eyawayiriza omugenzi yalina okubeera ku furo akwatibwe. Omanyi gavumenti yawana erinamu obusosoze mu ngeri y'emisango egyo oba oli teyalaba yamubba kati bw'aba teyalaba lwaki yasonga mwoyo gwe baakuba ekisooka byonna njagala mpulirize bulungi bannayuganda basinze okusibibwa okubbibwa okubonaabona okunyagibwa kw'ebyabwe bannayuganda abo bawayirizibwa buwayirizibwa. Bw'ogenda n'otunuulira emabega noda mu article esookera ddala ogenda n'osanga muzeeyi wa myaka 9 nakugamba nze nagobye abantu ku ttaka lyange ne bajja ne bankwata ne bansiba omulamuzi n'akimanya nti omuntu gwali mu kuvunaana gwatambuza zirimandi mukomera talina musango naye n'osanga omukyala eyatta omwana n'amusuula mu ttooyi ye banga bamuleeta mu kooti tasalibwako nviiri tajjira ku mpingu tavunaanibwa ng'abantu abalala ajja ng'omuntu awayirizibwa naye omusajja ne bakwata omuntu nti bamusuubiriza poliisi nti emusuubiriza nemuteeka ku mpingu nemala omuteeka ku mpingu ng'asuubirizibwa ne bamuwayiriza n'abeera ne mukomera okumala emyaka 6 neyamuwayirizaako omusango kooti ne bweri kizuula luvannyuma nti teyalina musango ono omukyala eyawayiriza nti yandeepinga oba yakola defilement n'ataliyirira ono gwe yakola ki amateeka agalimu obwenkanya nkukakasa bino ebigambo wammanga gavumenti mulina okuddamu mutereza amateeka kubanga abakyala nabo bazza emisango ate gya nagomola so omukyala ono yawayiriza Sydney ne bamukuba okutuka omuzanyi olaba ono Sydney ono omukyala oyo yandibadde ku furo ya waggulu mu basibe bonna ye yandibadde asooka okukwatibwa kijjewo omuze ogw'okuwayiriza abantu naddala guva mu bakyala okimanyi nti abasibe abali mu makomera saawa ya leero abakyala nabo bennyini nabo babamanyira nnyo lwansonga babamanyi nti banafunafu kati era ababbi babanyakulako nnyo kankugambe kino kati bambi oli bamubba ndowooza n'afuna shock kati yaliwaawo gwe yasongako anti ekyo mu mateeka kibeere ekyokulabirako okwegendereza kyogamba buli muntu asobeddwa alina okusasula nakuta bw'oba olina ebikusobedde olina Kyagulanyi yabalaga ababbi lwaki temwaze abaakubye abantu lwaki temwaze ne mukuba bano abasenza abantu juzi speaker nti amongo wuyo gavumenti yamukute ne sente lwaki temwegase ku gavumenti oba ku poliisi ne mugamba wano speaker yagulawo poloti bwe mubanga mulaga nti mwe mulina amateeka naddala mu ababooda ababooda si bonna anti kyenkulaga kyova olaba nti ebitongole ebivunaanyizibwa ku booda byavuddeyo ne biraga nti si buli wa booda alinamu omutima wa booda yenna guno omuze gugenda kukoma kati tetugenda kuddamu kulaba issue bweti tugenda okulwanyisa kino ekintu okulaba nga kiggwerawo ddala bwati twagenda kuddamu kiraba nti mulimu ababbi ng'obubbi kati ekyasinze n'okwewuunyisa by the way abamu ku baatemudde yabadde n'erinnya eryefaananyiriza eryange kale nuwulira nti mbu tulina omujuni be bamu ku baatemudde nuwulira nti tulina omujuni omanyi erinnya tulina omujuni kyeritegeeza mu bwenkanya n'obutuufu bwabo gavumenti bwe mubanga mugenda kukakanya emitima gy'abazadde ne bannayuganda
omukyala yagamba nti bamubaka essimu n'awaayiriza alina okukwatibwa eyasse bwe bamusalira emyaka 8 omukyala alina okusalirwa 9 kubanga yeyatankuura. Omanyi ebiseera ebisinga bagamba nti waliwo abayeekera. Walaba parade yali wano ku NUP basooka kukwata Fred Nyanzi. Fred Nyanzi olwamukwata omanyi bye yayogera mu CMI. Kati bwe bati wabimanya nti basooka kukwata mutwe mukuru. Mukwata omutwe omukuru ne bagucunya ne gulyoka gutaaja abaana bonna we bali. Okitegeera ne balyoka bamuta mu ngeri etaategeerekeka nti mu bufunzi omukyala yaleeseewo olugambo n'awaayiriza kubanga Stone tomanyi bantu babonaabonera ebitundu 75 ku buli 10 ku basibe basibiddwa kuwaayirizibwa bakazi. Kusibibwa bwereere ng'omukazi asobola okuva eri. Twagala mu mateeka g'eggwanga mu constitution omukazi alina buyinza ki mu Uganda yokubanga tatambulira ku mpingu kyokka nga naye akola emisango gy'enkana egy'ekisajja ekikulu omukazi asobola okutta omwana omusajja nga kyatasobola kukola. Mpaayo omusajja yali atuza omwana n'amusuula mutooyi. Mpaayo omusajja eyali awaddeko abaana b'obutwa dani emisango nti giriwo 3 okusinga abakazi. Abakazi lwaki bo tebateekebwa ku mpingu? Nkugambe nti osanga omukadde kankuweyo ekyokulabirako. Ewaffe Kagadi lunaku lumu omusajja yali azimba ennyumba ng'ali ne mukyala we. Baali batuuse okusereka batuuka baleeta okugula amabaati n'enzigi okusiba ennyumba oba nabikunyumizaako. Omusajja bajja bagula oluggi. Mu kugula oluggi ababbi b'oku kyalo ne balubba ne baleeta poliisi ne bateeka mu ssente balese poliisi baali tebanaluwangamu bakaluleeta luli awo wasula mu nnyumba ku sayidi bakaluteekamu bakaluleeta ababbi ne balubba baleeta poliisi ereese embwa. Neiba yali afumbye embizi ogimanya akawookayo kasika buli kitonde okitegeera. Kakati embwa oba bazireeta nga teziridde eza poliisi embwa neetuuka negenda mu kiyungu netandika okomba ku masiga gooli ga neiba tandika okombako omukazi neyesaasabula beeyoyo yatudde nze nakimanyo neiba tanjagala yerere neyeekaabitaafu nga poliisi emukutte nga terina bujulizi olw'okuba embwa yagenze wali awali ki embizi. Kyova olaba nti mu mirembe gino egize nga gikyuka embwa tebakyazireeta nnyo kubanga embwa ne boba olidde ebyennyanja oba akawoowo akalungi esobola okwesibako embwa. Ekirala ekyokubiri ne mu misango egyaleetesebwanga embwa mu kugera kiringa ejja traffic. Owa traffic akola ki mu Uganda? Kwonoona ssente z'eggwanga. Ebitala ne bita ye nakwata. Owa traffic talina mutunuulire amawanga akakuze tewabeerayo ba traffic babagoba ati kati gali gakula. Anti wulira va ku kyokukula system bweba eteredde owa traffic talina mugaso mu Uganda. Ku nguudo zaffe zino owa traffic talina mugaso. Nze nkugambye kakati omusajja wattu nga bamukwata olwamala omukwata ne bamutwala mu kooti ne bamuzunza okumala omwezi. Olwamala jjukira poliisi ya Uganda mugimanyi nti ebintu obujulizi bwe bubula yo yennyini ekuteekako kifayiro mpaayo ng'oli musirikale wa poliisi oba kale ab'amagye bo batera okutaataamuko. Mpaayo omusirikale yali anoonyereza ku musango n'atuuka n'agamba nti gundemeredde ne bagamba ntuliriizinze okuggyako ng'owaddeyo obuwinguzi bakuyita nti jangu mumale ebintu era n'osasula ssente. Poliisi bwe mumala okajjanda oli ne bwakusonyiwalaga musonyiye poliisi ekugamba leetayo emitwalo 3 egyafande bwe zikubula ng'oli yakusonye bo bennyini bakuteekako kifayiro ne bakusiba. Abasirikale wali owuliddeyo kalisoliso wa gavumenti oba unit of corruption ng'egyo emisango egikolako nti omusajja lwamala omuzingako ebisango olw'okuba embwa yali yeesigamye mu kawo k'ennyama musajja wattu ne batwala ne bamusalira emyezi gyali 9 kubba lugi ng'omusajja teyalubba. Kakati bwe bamala omusalira emyezi 9 Katonda ono talya nguzi okitegeera. Wayitawo nga bakamala omusalira nga amaze emyezi ng'ebiri
wayita weeks ng'emu oluvannyuma lw'emyezi 2 oli bamusalira twabivuddeko ku kyalo kyateredde anti kati olwedde ensi yonna abagisize ekifaananyi nti omubbi bamusalira bamusalidde emyezi 9 era mu kooti ze nali ndabye eyo waffe Kagadi yasinga okumenya likodi eyo wayita weeks egi ne bakwata ababbi nga babbye buliti ewa neighbor omulala olwabakuba ne babatwala mu kibira gye babadde batundira scrap nga wali n'oluggi lwa neighbor gwe babba. Chairman we waffe yasooka okukola ebbaluwa egoba omutuuze oyo ku kyalo okuwaayiriza n'omukyala we oli n'ateebwa kooti yamutta baawandika ebbaluwa ne batwala ababbi abo kooti ne basalira ono gwe baali basalira ne bamuvunaana era n'abasirikale abaali ku fayiro eyo abaagikola ne osi bonna ne babagoba mu poliisi okuva ewamu e Kagadi ne babagoba ku poliisi ne chairman n'awandika ebbaluwa ne bagoba abo abatuuze abaali basenze ku kyalo okuwaayiriza omuntu nga tebalina bukakafu kyova nagamba nti ffe abakulembeze bewaffe Kagadi bw'afuna obukulembeze yeeralikirira kuweereza abantu kubanga ne chairman abantu yali takyebaka ng'abantu bamugamba bannange ebbanga lye tumaze n'omutuuze waffe tabbangako naye nge olw'okuba nti waaliwo ekikoli mu sitaani gwe bayita omukazi nga yesansabula bannange bwatuka omutuuze bamusalira. So bazadde ba Sydney mulina okuteeka gavumenti ku nninga erina okukwata omukyalo oyo awo naffe tulyoke tumanye nti poliisi eri mu kuweereza eri mu kuteekawo justice okujjako batakwata mukyalo oyo mumanye nti ne gavumenti yakibaddemu ate omukyala balina okumukwata. Lwaki bamukwata? Ye yaleese okuwaayiriza abakyala basoose okuwaayiriza abaami wadde teyakubye anti kubanga ye yasonze kati bwenkera neŋŋamba gavumenti neŋŋamba nti oli anzibye okimanyi nti wano nali wano mu 2018 wane Kasubi omusajja yavuga booda yali avuga booda nga bali awo mu jaamu awo walinga waba traffic bayambalanga ebyambalo ebimyufu ebyedda ebya yero ebyedda ebya white ebyo ebikadde bye bakyusa. Omusajja yaveeri n'agamba eno picho kimanyi nti nzibe bwedda tugitrackinga ng'ani agamba owa traffic bali bayimiridde nga bayimirira ku bitaala abantu ba bulijjo nga balinze ebitaala bibate oba owa traffic abate bagende omu ayimiridde owa boda ali ku bitaala ono omulala naave ne mabega ku boda endala najja n'akwata oli n'agamba okimanyi no boda nzibe obedda tugitrackinga musajja watuli yabagamba nti ndina ebiwandiiko ebiraga nti boda yange newe nagigula oli n'agamba nti ayino boda nzibe kyokka ono ndowooza yalinga bano ba bloga omanyi lwaki njagala bakwata oyo omukazi ngenda kunyonyola ono yalinga bano bakayungiriza abeyingiza mu bitabakwata olwawulira nti boda yabuze kati ye n'akwata enamba n'asobyamu enamba egi emu omusajja bamukwata ne batandika omukubirawo wano mu biseera ebyo waliwo kobbiiro rubizi nga tenakyuka bali bagiyita kobbiiro batandika omukuba mu 2018 oli n'akubira muganda we bagenda omujjawo ng'omusajja bamubye n'ayiika omusaayi olw'okuba kanoke mbu bataddewo ekirabo bino baranga mbu agirabako tugambe waliwo emitwalo 5 kati ono n'avaayo n'ayogera mu baboda nti piki eno nzibe ababoda ne bamukuba nga talina nansonga tebasooka kumuwuliriza tebasooka kukola ki ogwo omuze guli mu bannayuganda olw'obutamanya kooti ya boda etuulirawo anti ababoda kyova olaba nti ebiseera ebisinga babata bubi nnyo nabo mwefuula abalamuzi mu ababoda kakati owa boda bamala omukuba ne bamugjawo poliisi nejja abantu ne bajja buli omu ne bamukutuuza piki ne bagigira bagenda okubuuza piki gye banoonya nga tefaanaga ng'erinda ku namba nkadde nga ya 2017 ng'omusajja avuga ya 2018 omusajja ne bamubuuza kati singa bamusse kyo natanyega era poliisi nemukwata nemusiba okubya omuntu poliisi y'e Kasubi wano yamukwata okubya omuntu
era omusajja oyo bamusiba emyaka 6 kukubisa muntu mu butamanya nti abantu befuura bakatonda befuura abajaji wano waliwo abantu abazenga bababba abanene mu gavumenti bababba baabo bamenya abantu lwaki bwe mbanga mwefuura abazira beggwanga temwaze kubayamba be bamenye wanekawaara kyemugamba mulina intelligence mulina nze kyovana na government nze sobola bwa CDF nze singa yabadde nze engeri gye reactingira ku baddugavu oraba omuzungu akola ekintu ne kinuma bubi nnyo nga tekirumiza na wange gwenzaala ne kinuma bubi nnyo kati okuta omuntu lwate n'omutira mu Uganda obanga araga nti mu butuufu abaddugavu tebalina mugaso ate ebyo bisaagala nze ensonga zewesigamako tobola banze obwenganya bwange gavumenti erina okukwata omukazi oyo agende naye mu kooti bamuvunaane era gavumenti era omanyi juzi ku Mande naraba ku mawulire agali Kachiri gali ku Bukedde ndoza musobola okuda mweno wiki waliwo amawulire agabadde ku Bukedde e Kachiri ne bakwata abavubuka babadde babiri bawamba omuwara ne basaba miliyoni 19 yali mukazi myaka nga 5 abakyali muwala ne basaba miliyoni 19 bwe yagana ne bamulepinga ne bamutugira ku buliri kati bamara kumutta babadde basima ekinya nga bagala bamuziike kumpi n'ennyumba yaabwe polisi nejja nekola abatuuze ne bagamba polisi nejja nekola ki ne bakwata era n'omurambo ne bagujjayo kakati omusirikale akulira ebikwekweto Kachiri statement gye yayogedde yanafuiza police 100% yagambye nti ffe police tetusobola kunoonyereza nga tetulina bantu nti Abannayuganda oba abantu ba bulijjo nga temutugambye kitegeeza kyekiri kyenkugambye nti polisi bwe batekiriimu bakwate omukazi lwansonga nti polisi yeegata n'abakazi okusiba abantu lwaki nti omukazi bw'avaayo n'agamba polisi nti oli andeepinze polisi etambulira ku kye bagigambye tetambulira ku investigation okitegedde so singa polisi yabadde ng'erimu ba architect ababazi ba polisi omwami oyo w'Ekachiri babadde bamugoberawo statement gye yakoze yaraze nti polisi terina investigation ekola ki emalayo nti etambulira ku bulimba bwe bagiwadde kyova olaba nti emisango miyitirivu nga gyonna gya kiyaayi bagamba nti owa ssente yawangula omisango wano va ku kya ssente waliwo buli kimu kyetaagisamuko ka ssente naye tebamanyi kibalansinga sobola okubeera nga njagala nga ndina oba fayiro yange ekya ssente ekyo kiri buli wamu naye wano e Uganda bakopa bubi yensonga lwaki president atugamba mugenda Dubai kola ki tugenda lwansonga nti ye araba nti ye mukulaba araba nti Uganda agizimbye ye bw'araba kati police bwe tubanga mwagala okugyawo amaziga g'abazadde b'omuzannyi w'omupiira oyo oba obulamu bw'oyo famire natunulidde omukyala n'omwana be yalese okusiimulawo amaziga twagala mukola investigation bweti mutambule mugende ekyanja kubanga mwarazeko obutambi obwa polisi obulaga omuntu eyali asika ono omugenzi ng'amuddusa okumujja eri abatemu ne bamugoberera ababooda ne bamutuukako ne bamuzingiza ku kigundi ku kikomera ne bamukuba zipevers n'ekyo ekisirusiru ekyabadde n'erinnya lyange mwana ekyo ekisajja kyakwata okuti abo baraba be babeerawo nga tebaagala kukola bibeera mu gym kyova olaba nti CDF olumu akwata nnyo owulira nti ebya politics nti babakwata lwadduyiro omuntu yenna byalema gavumenti okutegeeza abannansi era n'omubiri sebo tetukole kanyama olw'okuba banaatukwata anti wulira oli gwe baakute babadde balowooza nti mubbi olw'okuba alina omubiri olw'okuba yakajuza ne balowooza nti mubbi naye omuntu wenna w'ebyemizannyo alina okuba n'omubiri nga mugumu ate olw'obusiru bw'Abannayuganda oba obutategeera bo balowooza nti buli muntu abeera n'enviiro barasita nti aba mubbi
omuntu agenda mu jimu balowooza aba mubbi twetulooza basiba enviiri nga basajja era baba bayaaye anti bwe butategeera bw'abantu era kyova olaba nti omuntu buli muntu gwe balaba bamulaba ng'omuntu atategeera nti oyo rasita talina magezi barasita be baba ne illusionist mind era be bamu ku bantu abalina enviiri ezicommandinga ezicommunicatinga n'obutonde enviiri zicommunicatinga n'obutonde teziri mu sayansi yenna kuba katonda yaziteekawo eziyambako omubiri okubanga teguzimba buli wooli ennyama eziyiza nnyo obutuli buno buli mu nviiri zino ne ku mutwe so enviiri zino ziyambako anteni omubiri okubanga gussa bulungi abantu balowooza ennyindo ze zisa n'omumwa si bwe kiri etuuyo ebbugumu eri kuvaamu n'omuka ogufuluma mu mubiri ng'otuuyanye ekiyambako balansi y'ekyo nviiri lifulumya ebbugumu ne liyingiza mayindi n'ebirungo ebirala so olw'obutamanya bw'abantu nze mbadde nsaba omukyala naye akwatibwe avunaanibwe ku musango ogw'obutemu ogw'okutta ogw'okutemula omuntu abakyala ate nabo naye bamuteeka ku mpingu ate naye bamusaleko enviiri ng'abasajja lwaki abasajja baba basala enviiri era awo wetwagala okumanya awo wetwagala okumanya omukyala kiki kyakola ng'omusajja tasobola kikola kwanga ffe tulina bingi byetukola nga abakazi tebasobola bikola omanyi wano waliwo privilege nkugambe ngenda kuterayo waliwo video wano ey'ekina Uganda abantu abasinga obungi nkakasa muze nga mulaba series ez'abazungu obulavu sitole bw'abazungu naye tunuulira ebizanyo by'ekina Uganda tebirina fomula wabala kusiga bukyayi kuwemula buwemuzi ekiweesiriwaza esimu yange gwe wajingulira olyoka ogikwaseko amagalo g'amavu naye nvugire mu nnyumba ate onsiriwalirako bannyumba yo lwaki wandeeta wali oyagala ngirekeyo toddamu nga monzikwata amagalo ku simu yange ansiriwalirako mbadde sigikwata naye jjajja simu yagissa mu silent ogisaamu yiyo bweba kuwoganira ziba amatu eyo nnyabo si yange ate nze toddamu kunkwatira ku bintu byange toddamu kuŋŋambako ndi muwala wa Geno. You have to remember that always. Sagala bintu byakunsiriwalirako kummanyiira tegera omuntu gw'oli naye mu nnyumba omuwa ekitiibwa ekimugwana tonsiriwalirako oraba miniseri omanyi kye bayita seri seri kyekintu ekibeeramu nti bwe banga bazanya firimu basooka kukuŋŋaanya sitole gye bakuŋŋaanya ne balyoka bagiteeka mu society abantu okulabirako Uganda yemu ku nsi ezaali zikwata ekisooka mu kuba na mpisa na buntu bulamu naye bw'otunuulira nti bannayuganda bettiŋŋana n'otunuulira ebinayuganda bye bazannya tunuulira kankuteereko ka vidiyo ako owulire omukyala byayogera mu siini eyo gye baazanya tebirina nawe osobola kutandikira ogambe nti kamberaga abaana bange balabe ebinayuganda birimu obuwemu okwogera obubi okusiga nagamba nti wano wewemula weweyambula neoshootinga vidiyo eyo ne bakuyamba TikTok ne bagirekayo ogenda kuba views nyingi era ofuuke wakabi nnyo anti omusango guli ku gavumenti kakugambe kino olaba America kankunyumizeeko kino nti nakyo kitegeere abasinga obungi muze nga mulaba firimu osobola okulaba ka firimu ka action ne kanyuma nnyo n'ogamba banange firimu eno yali esaanidde okubeera mu seri ng'erina okubeera mu like mu seri eyo nga yali erina okukola obutundu nga 8 nti firimu eno enyumye nnyo nga bwolaba nti Predator ya Schwarzenegger n'ogamba firimu eno yali esaanidde ebeere mu paati nga 10 at least lwaki tekisoboka gavumenti ya America bwe mara okimanya nti yali enoonyereza ku bintu ebitali bya bulijjo ne batandika okukwekesa obubaka n'okubalabisa mulimu abantu abazanya firimu zaabwe ne baziwandiika ne bazeezanyira bo nga si kampuni nga si Hollywood naye buli wozanya firimu ng'erimu ebintu ebiraga nti America egenda mu maaso eyo okuwamba Africa bw'ogifulumya firimu eddako paati tuba kuteekako ennatti ne bakusaako emisango kasita ozanya firimu ng'eraga nti America oba abazungu bennyini tebalina gye baava
wabula bakolebwa mu zusi yabakola nga abadesigninga bwati ne bwati ng'ogyeyo amazima Hollywood egibrokinga gavumenti ya America nekusarako tebakusiba abazungu bwe barabanga omuntu waabwe alinamu ebyamakulu tebamusiba nga wane mu Afirika bamweyambisa bakujjako license ne bagamba ekintu tukireke ne bakuteera ne banoonyayo obukugu bwo kye busobola okukola ne bakigatta mu byabo n'obayamba naye wano bakusiba ne bakutira ne future buli kimu ebyo gavumenti ya wano tebimanyi teyagala kumanya olw'obutategeera sigamba nti ye time wabula butategeera ekirala ekyokubiri wano nandisuubidde nti ebinayuganda ebizanyibwa mu Uganda birina okutrendinga empisa z'Abaganda z'Abanyoro z'Abarugwara z'Abakyoli z'Abateso z'Abakiga naye oraba ebinayuganda bye bazanya wano mu Uganda nga karakita ne sini ze boogereramu bya kirogo byabuwemu nosanga omwana yeeyita nze ndi muwala wa gundi kwegamba nabajjayo ekifaananyi kyaffe ekyafrika ekyedda si kifaananyi kirage ekinayuganda saawa yaleero ekinayuganda kya Uganda tekirina mission gye kiraga wawe ekiraga nti kirimu empisa eziyigiriza kino tebakizanya nti bakizanyanga bwogamba nti omwana dawoozi ne amazina ne bakuba omuziki gw'omuyimbi nozinanga otambula siro nodamu nojenjebuka nga ali mu bbaala nodamu nozina nga ali mu slow motion firimu ebanga music tulina okuzanywa nga tulina okufunamu ekyokuyiga oba kunyumirwa bunyumirwa kati kankubuulire kino tukole ebirala Geoffrey Lutaya nakulira ku nyimba za Geoffrey Lutaya yayimba oluyimba n'agamba nti omuzadde werumya n'osula enjala kolerera abaana bange oyambala bubi oluusi nosekererwa nkolerera abaana bange ate ekyenyamiza ebintu bewabonaabonera olekera abaana omusika abitunze agule Benz si kyekiriwo kati abantu abasinga obungi maama we abeera mu kubonaabona maama we abeera mu kuyiriba naye taata asula akora kiro na misana mu paaka taata ye kondakita asula na mu taxi takyasula na waka kunoonya sente omwana amaleko senior 4 senior 6 naye omwana oyo olumala okusoma n'amalako emisomo bosanga mbutukubye tuwajinja okuba olya tuwajinja nga tolina business gyokola ngekuwa emitwalo 10 buli lunaku mwamatala nyakwerekereza n'obudde butandisa okunzirukako World Cup atandika nkya naye nze ebintu bingi binyiza wano mu Africa era attention yonna mugenda giwa World Cup nkakasa nti ono omwami gwe mbateeredde wano mwamulabyeko oyo Saabarogo oba ye Jjajja Kiwanuka okuva e Congo Jjajja Kiwanuka yatambudde ng'afaanana bw'atyo Jjajja Kiwanuka yavudde Congo yatambulidde ku ttiimu ey'omupiira gw'e Congo bannayuganda ekibuuzo kino njala kibalekera mu kyebuuze KRM yasazaamu entambula zaayo wano e Uganda kitegeeza abasuubuzi n'abatali basuubuzi kwobeere mulwadde wa kansa oba siriimu okugenda ebweru okwejanjaba oba accident ng'olina obusobozi bakugaana Congo gavumenti yaffe eya Uganda etugamba nti egenda deployinga n'abasawo baffe e Congo bajanjabe ku bakongo abalwadde lwaki abakongo bo batambula okugenda ne mu America nga ne batambula bulungi naye ffe bannayuganda nga batugaana ate nga intentionally mbu ekirwadde bakivunza nga balaga kiva Congo kyokka abakongo batambula nedda baaba abakongo n'abanansi batambula emirimu e Congo gitambula gwali awuliddeyo gavumenti y'e Congo ng'eyogera ku Ebola nange kyenneewuunya kati ekyo nkikulekedde gwe munnayuganda. So ekirala ekyokubiri amawanga amalala gali kukula gagenda mu maaso Uganda nsibe munaakula ddi abantu abali mu kubalira bubi pulezidenti yandiyagadde otukolera era nga bwaze ng'asuubiza naye mwaba muwabula please
muleke kuteekawo ebintu politics ebeere politics naye bizinesi z'abantu muzibaleemu ku magezi mutusaasire busaasizi era ebintu ebimu eby'oburajagavu nabadde ntunulira omwana gwe baagize wano eyabadde mu bijjukizo obuzira bwe yayolesa abazira bali mu Uganda kutaba naabwe obuzira kati bigenda okuwandiikibwa mu 220 mwe okasokedde tuyingira 220 okutuuka ne Uganda gyeraga temujja kuddamu kubeera kijjukizo kyonna okujjamu entiisa zokka okula nti ababoda batanga abantu nga ne security ebitongole bye tulina mu Uganda nga tebiriiwo mukwate omukyala eyavuddeko kanaaluzaala naye avunanibwe abeere ku mpingu tumanye nti tufunye obwenkanya abakyala lwaki tebabeera ku mpingu kale tunaabawuli so ekyo kintu kyanumye nnyo ddala kijja kubeera omukyala oyo abeereko ekyokulabirako okuwayiriza abantu kususse n'okubateekako emisango nga tebamanyi gye babatwala kiki kivaayo kyovala nagamba nti omukazi awayiriza omuntu abakazi olomosire gavumenti mulina okunoonyereza ennyo nekino kankibabuulireko abakyala basinga obungi abalina abaana abato babakozesa okusindika abaana baabwe mu bwenzi okwanibwa abantu abakulu oba abavubuka omukyala bw'amanya nti omulenzi alina ssente muwala wa mukwano abuulirira nti omulenzi mwesonyiwe maliriza emisomo wabula omukazi asigala agamba omwana mugyemu ssente ezitubeezaawo kyovala abakazi abasinga obungi maama mwennyini yasindika omwana n'amukaka kati omwana bw'akula nnyo omulenzi n'amalirira ng'amugambye nti kati nange nzijaamu ng'abanja nga maama agamba edduuka lyo kati kanditwale ng'agenda ku poliisi eyo challenge eri mu bulamu bwammwe oba mu mirimu gyammwe abakyala abasinga obungi mutandika banoonyerezako be basindika abaana baabwe mu bwenzi bwe kimukwatirayo n'alyoka amalawo future y'omulenzi kitegeera so ebintu byokoleredde ebbanga byonna ne biggwawo ate ne gavumenti nayo kooti za Uganda okumanya nti nazo zisiraanya bannansi bwe muzuula nti omuntu talina musango lwaki temwateekawo fayini ezaabo abawaayirizibwa tigundi bw'awaayiriza omuntu ne bamusiba emyaka 2 gavumenti si erina okusasula balina okunoonya oyo yawaayiriza aseti ze zonna bazimuggyeko bw'aba tazirina nga yawaayiriza bamuvunaane gwe aba asibibwa nga tubasiibula nze nange nja kwegatta ku famire y'omugenzi nga tebasibye mukazi nange sijja kufuna bwenkanya bagobewo omuze wano ogwo omuze ogwa sitaani okuwayiriza abantu kyekimu ku bikolimu ebiri mu Uganda nga birinnye nnyo ekirala ekyokubiri oba oli awo bwe banaakola ekyo eggwanga lijja kubaamu obwenkanya n'amateeka okutambula so waliwo n'obutambo obusaculatinze nnyo obwaba Frank Gashumba n'oyo eyabadde minisita ekisooka mu byonna nze ndi musajja mukiga nkulidde Bunyoro nzikiriza nti Africa abanyoro n'abakiga waliwo enjawulo ffena tuli bannayuganda naye enjawulo eriwo nti ffe mu bufunze bwe nkunyonyola amazima nti amaanyi gaffe bwe gakendera mu biseera bya Bunyoro empire biseera bya Kabalega oba eno territory yonna yali empire ya Bunyoro tetubalinaako buzibu Bunyoro ye namba emu mu almost ekwata kyakutaano mu mawanga gaaliwo mu history wa Africa yonna Bunyoro si mwangu se tomulabira awo ye muchwezi bali bamalayika so kakati ekisooka mu byonna ffe tukulidde Bunyoro ne mu constitution zonna ebintu biri nze nkuze nga neegomba kalicha z'Abanyarwanda kuze nga neegomba buli mufirika kabeere mu Misiri kabeere mu Ghana kababeere bana abasudaani abeetakiro na mizanna baagala kubanga bafirika bannaffe naye tukyali mu diameter is circumference ey'omuzungu nti ebintu omuzungu byateekawo bye bitulwanya wabula ekintu kiri kimu ngenda kuterayo vidiyo eno ng'ekulaga ono minisita gwe bamya obutuuze olomositira omwana yagimpeereza n'agamba vidiyo yiyo Lumbe yagikoze
soko giraga ensi bagenze ku malaalo bagende basaba amalaalo obwa minisita anti badde banyonya bwa minisita basaba amalaalo obwa minisita ako kasajja kakulu kaagaana okukula aka kasajja kagenda myaka 75 ne kagaanya okukula kyogamba omusajja mukulu okukaana gashumba mukulu olw'okuwasa obwana obuto kimuzza buto ate teri kyabbeeyi nga muntu kuba na mulimu bw'oba n'omulimu tomenyeka nnyo kyova yagashumba amenyeka obudde bwonna because of talina mulimu ye buli kyalaba akirabamu omulimu kibeere kinaamukunamya akirabamu omulimu kibeere kinaamuswaza akirabamu omulimu minisita mwennyini bwe yali kubukedde mu 2020 yagamba nti baamuzaalira ebutalejja ebutalejja n'agamba kitaawe yatambulanga nga bazungazunga bino ebyokutambula n'obeera wano wiikisi kwegamba si kuzunga wabala yatambuliranga mu dayameta y'abafirika n'atuuka ebutalejja gye baamuzaalira ate eddakiika emu emukono wabadde ogenze kunoonyaayo ki so nze okusaba kwange kwandibadde bwe kuti nze abanyarwanda sibalinako obuzibu kubanga ffenna tuli kintu kimu kwanga Uganda esobola okukubibwa amataba ne tuddukira e Rwanda Rwanda esobola okukubibwa amataba ne tubaleeta wano naye abanyarwanda mwenna abakola emirimu gyammwe abalina buli kimu mukole nga ababoda bwe bavuddeyo oyo Frank Gashumba agenda baleetera obuzibu mu Uganda nze mbabuulidde Frank Gashumba gye bujja mu maaso ajja kubaleetera obuzibu mu Uganda temuli mu gavumenti mukola emirimu gyammwe mweyagalira mu Afirika kwanga naffe tulina abantu abawangalira mu Rwanda nga bakola bulungi nga gavumenti y'e Rwanda tebalinaako obuzibu naye Frank Gashumba agenda baleetera obuzibu yeeyingiza mu bintu ebitamukwatako kisooka Frank Gashumba CMP tali mu kakiiko ka parliament talina kakiiko kalimu kabuulirira abavandimwe eyalemesezza mugango gwa minisita ye Thomas Tayebwa si kyamuyita right honorable akijeeko bemwesanga ne bwe musanga wa tonyeganga nange sikunyeganga ate tugenda kumala ennaku 40 nga tusabira Tayebwa ennaku 40 ate nekya Tayebwa wafuuka otya deputy speaker Anita Amongo n'agenda mwenna mwali babiri waliyo obubbi mwabusharinganga ekyo nakyo musajja mubi nnyo abavandimwe bw'aba yabakulira ye kabaka waabwe mu Uganda wano tewaliwo kabaka w'abavandimwe tewaliwo tribe y'abavandimwe ye Gashumba bw'abanga ye Gashumba ye kabaka wamu mumuwabule mulimu ebintu ebikolebwa kati naye nga mu maaso eyo bijja banyega olwa Frank Gashumba nga takyali nawo kubanga yayinza n'okuvaawo mu 2028 ate ekintu kye yakola oba oliawo byali mu kwogera ne bibaleetera obuzibu gye bujja mu maaso eyo Frank Gashumba kendeza spirit tolina akakiiko wano kowabula bannayuganda tolina akakiiko wano kewalondebwako nti olina okubuulirira bannayuganda n'otuuka n'okutiisatiisa eggwanga mbu bwe munagaana okunoona simanyi oba ba intelligence bakola mulimu ki batukuuma kale bagaliza olunaku olulungi naye nze nange kyanumye nnyo omuntu yafiiridde bwereere omuntu gwe bakubidde bwereere omuntu gwe batemulidde bwereere kyanumye nnyo era kyova olaba ndemedde ku mukyalo oyo aveemu omuze ogw'okuwaayiriza era ye yandibadde agoberera okero badde karabba abakikoze n'oyo omwami eyakikoze beetaaga nabo karabba era nze sobola bwa CDF kubanga nze nandibadde n'abaana be nabakutedda naye ne bamutanga abaana balaba abaana bafiiringe n'abooli kye bagenda ofiiringa ko omanyi mukazi wooli kyagenda osanga sikimanyi swana kiteebe ajja kubanga takyanywa na mazzi kubanga bazadde be muzanyi wammwe baamuta kikolimo kyamutomera yafa tunula ekintu ekyamusiza nga takikoze nakikola nafa omuntu ne bamuziika kale senga badde CDF nange bano bonna abasse badde nkuŋŋaanya famire zaabwe nabo nendagira babatte ng'abaana baabwe babalaba babatte kati kireetewo bannayuganda bonna entiisa eri bagwamu 210
nga tebazeemu baboda bonna kwezungira mu bitabakwata kuba bannayuganda bonna. So mbagaliza olunaku olulungi naye mubeere n'emitima egyagaliza bannammwe, muleke kutta bantu bannammwe. Ensi banunaki bajjajjaffe bawangalanga, mwena mukimanyi nti kati saawa ya leero omuntu okweza emyaka 15 kizibu. Obulamu tebuliiwo kiseera kiwanvu ne mukuzanyisa. Nze buli mbatunulira naye twolekera kye bayita 2040 tugenda mu kayotikera oba kyoyinza okuyita te trash mujja kiwulira. Kale naye nze kyentegedde olwaleero ndowooza si buli omu attibwa oba buli omu akola ki asibiddwa. Ekyo nyongedde kikakasiza ddala nti aba n'omusango. Tetaba na musango era bayitha mbadde neerabire n'okuyisizaawo kano. World Cup egenda tandika, Cristiano Ronaldo yagenda otwala ekikopo. Era abawagizi ba Ronaldo kati mukole naye temubeera mu mipiira, mugende ku mirimu. Cristiano Ronaldo yagenda okuwangula World Cup oba eggwanga lye ligenda okuwangula eno World Cup ejja egenda otandika enkya. So bagenda sooka bazanye then basigaleko ne Brazil erisooka neekuba goolo esooka then Ronaldo akuba goolo 2 era ebintu bigenda kukyuka n'amakampuni agamu bali gatuuma Ronaldo n'abaana nga bwolaba nti omuntu akyasinze wano abantu bali 2 almost abakyasinze okutuumibwa amannya bali 3. Mu myoyo waliyo Katonda abasinga beyita ba God, abalala babayita ba Muhammad. Naye waliwo ngojeko mu bakatonda Hussein. Ono gundi gwe bata mu 2 Saddam. Abasiraamu abasinga obungi okwetoloola ensi erinnya Saddam Hussein lye likyasinza otuumibwa okwetoloola mu ddiini y'Obusiraamu. Buli musiraamu wula Saddam Hussein oba bafunako limulimu nti Saddam yakola erinnya mu kulwanirira Iraq n'akola erinnya eritaali lyangu. Kati Cristiano Ronaldo agenda kutekinga over kino ekyasa kiyinza okubeera kikye mu kutekinga erinnya ng'amaze okuwangula ekikopo nti mu bufunzi agenda kukola likodi wadde bamese bagikola ate yo engeri gy'anaabeeramu ndowooza ekikisakisa erinnya ligenda ku oba bakiyita booting okubuusinga ensi yonna ensi yonna nti buli wamu Ronaldo yagenda okuba nga avuga ng'Arsenal yabadde. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba naye muyiga omutima ogw'ekisa muleke n'okwenyigira mu bitabakwatako. Kale sebo toyanzanyo toyanzeege olwaleero webale ddala twegaseeko oba atambudde naffe okubeera ddala eri gye twatandikidde. Nze n'ebyomupiira sibitegeera bulungi naye nga kyenategeddeko World Cup yatandika ekiro kikeesa enkya ekiro ekinazikeesa ku Friday ndowooza wajja okuba agenda beera mu America ate eri ajja beerayo ndowooza misana eno bujja kubeera bukya oba kiro nga bwakaziba ate n'oba bukya naye munaabiraba ab'emipiira bwe musinga obitegeera mwebannyo mwebale ddala. Nze Stone M tusinkana mu vidiyo endala. Disclaimer. The content shared on this channel is for kankuseseyo kino kyotamanyi abadde majagala bampulirize bulungi oba njogere ku simu gye babakubidde abanema ani abakubidde kakati babadde kajansi juze nabaraga ennyumba ze bali mu kusitula nga ziri nga n'omusingi guli mu mazzi omusingi nga guli mu mazzi nema mwagala njogere ku simu gye babakubidde oba sibalabisi ani abakubidde essimu Salimu Sale esimu gireke basobo ne bannyabo mwebannyo mwebalire ddala abeekumidde ku mukuto gwa L40 n'olwaleero bwe tuwe tulabise olunaku lwa Heroes Day. Babadde batusuubiza nti mwami Musa agenda kwogerako leero ssaawa 4 ez'okumakya naye simanyi oba yayogedde kuba obwedda ffe twetegekera program tunaabiraba
oba oli awo kale nno abalala wabajali mugendeeyo mulabe abalala abatanaba kubitegeerako tunaabiraba olweggulo kwafoda twetegekera program nga wenkugambye manya nze Stone M nkwanirizaako olunaku olwaleero bingi ebigenze mu maaso tulaba nga tuyimiridde tuba tugenda mu nsonga za sayansi era nga bwogenda mu maaso n'okuba nga otulaba olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 nkugambye olunaku lwa Heroes Day mwezi gwa 6 omwaka twagutuuka dda wakati tubuzaayo emyezi mitono nnyo ote 26 ono alina engeri gyadduseemu gye sinabategeeramu naye ate nga tujja kugumalako oba oliawo tusaasirako abafunye ebizibu oba oliawo n'abafunye ebirungi tubasanyukirako waliwo abagenda mu mbaga ku weekend waliwo abazibaddemu waliwo abaziise waliwo omusajja gwe baziise ssebo oba bamulabyeko omusajja gwe bakubye mu bine bya mob justice yabadde ate muzannyi wa byamizannyo bamuyiikiddeawo ne bamukuba ne bamuttirawo baki ekigenda maaso mu ggwanga naye bingi bye tugenda otunuulira olunaku olwaleero mu nsonga za sayansi lwaki Musisi ennaku zino ate ayongedde ali gumite kankiyite gumite mwematayo nkwaniriza ku programu eyaleero bannayuganda muli mutya kasubire muli bulungi mugende mukole obudde bugenda butukenderako olunaku olwaleero oba ennaku zonna eziyise nzija wano ne mbanyumeza ebintu bino ebijja mu maaso ne mundabanga kataara naye tukyali just mu extinction zigenda zikomawo ebyedde ebyali byabula bigenda kulivansinga kyetwolegera kye bayita trash omanyi ekigambo trash ekitegeeza tumanyi kasasiro kati kasasiro bakireeta naye nga tebakibasomesa bulungi omaye oluzungu luno lulimu ebuziba ekigambo trash energy eva mu butonde kati trash yemu kubiri naddala okusinga ngezo zisunami nabagambye nti Japan yeetaaga kusabira kati weeri otunulira embeera eri mu gundi eri mu Philippines era we tugenda osinga okutunulira n'okulaba Uganda kiki ekiddako kubanga ne Uganda eyolekedde akatyabaga kakati katutandikire wano mu kusooka kwa byonna tugenda kusaasirako abazadde b'omuzannyi w'omupiira bwe basse omusajja ono ekisooka mu byonna nze nganze sisobola kulembera bantu kanti babuulire kulembera bantu batya omanye ebiseera ebisinga tubeera ne abantu babeerawo ne tugamba CDF ne boogerawo oluusi nga waliwo be bawambye naye abantu abassa omuntu nga talina musango sajja yabadde agenda kugula mu supermarket tulina wano ekizibu kimu ky'abakazi era naffe abasajja twagala eddembe lyaffe gavumenti buulire bulungi tebakusekerere wano omukazi ne bwe yeekaabya n'akuwayirizaako omusango buli omu avunaana gwe omukazi ne bw'abanga yaziza omusango bawuliriza nnyo omukazi wano ate omukazi talina bitundu yadde ne bibeera 3 ku buli 100 mu ggwanga mu kukola tabiweza omukazi ekinene nnyo bali mu bitundu 5 kweyerusa nabawala abo aba social media kwonoona baana b'abalala mbonze bandira Dubai bankwanira Dubai ekyemisana nkirira Gindi nga n'ayogera asaana kuzaanya firimu za horror okitegeera so nti abakyala abasinga obungi oba bannayuganda mulinamu omuze ogw'okweyingiza mu bintu ebitabakwatako musajja wattu yali agenda mu supermarket kufunamu byakutwalira baana be olw'okuba yayita ku mukyala olinga n'amuyitako buyisi abantu ababooda mwabuukidde omuntu w'abandi ne mumutta sebabadde babooda bokka ababooda be basinga okukikola mu kyovora banze ngambe sobola kufuga nze singa mbadde nga CDF almost ekyalo kyonna nandikitaddeko lockdown deni ne bakwata abo abantu tebeetaaga na kuteeka mu kooti nabo beetaaga babatte nga bwe basooli nabo babatte nga abaana baabwe baraba bawulire bwe kiruma kiyambeko abantu okugwanga mu bintu ebitabakwatako ebintu ebyo nze nga mbyogerako wano nti omuntu abeera ayomba ne bbaawe n'olaba bannayuganda nga balese n'emirimu gye bakola ne badda mu kuvumirira ono kati oli yayiseewo omukazi tebamubuuza na kumubuuza aliwo akubbye ani akubbye
omusajja batandise kuba mukube paka we bamuse kati abo nabo ojja kwesanga nga bazadde baabwe mbo twagala bail owulire nti nga bato omuntu owulire nti balina looya abawolereza ng'okero kyovora beddembe eringi nalyo lifu kino kyo kyakoleddwa kyo kibi naye ate n'ababbi bennyini mwebali ababbi mwebali kyovora nagamba nti gavumenti ya wano security focus yagiteeka ku pulezidenti yekka era ebintu ebyo amagye we galikyuka ne gamanya nti kati tuli bakuweereza abantu oba ebitongole bya gavumenti we balitegeera tunulira gavumenti amateeka gonna egalizavingira kooti nti bw'ojjanga ng'omunene mu gavumenti akuchallenginze bw'ogenda okutuuka nga tomanyi muno mu Uganda mulimu n'abantu nga bamubba akasimu n'abeerawo nga talina nabudde bwakugenda ku poliisi kuba ajja tuuka ku poliisi olw'okuba nti yo focus yagiteeka ku president otuukeyo oyambyeko poliisi n'obagamba waaye ndabyeko wali obuzibu olumala obagamba ate gwe basiba lwaki otugamba okitegeera ebyo byebimu ebireetedde n'abantu okubanga bafa mu nfa etategeerekeka era obuvunanyizibwa obwo obumu buteekeddwa ku poliisi bulina oteekebwa ku poliisi bulajjagavu okwagala okwefuula nti ekola ate nga nebyekola tebimanyi poliisi omulimu gwayo erina okubanga erina puroguramu nga 10 ku buli tivi y'eggwanga ne kooti yennyini zebasomesa eri abantu nti bw'olabanga omuntu ali mu buzibu mutaase ffe tujja kukeberanga ku kamera zaffe kubanga wabaddewo omukyala nalabye mu footage nga waliwo omukyala yali agezaako oba mukyala oba musajja vidiyo saagirabye bulungi ng'omukazi agezaako okusika omugenzi ng'amuddusa okumujja mu bajambula so poliisi esobola okunoonya oyo n'emweyambisa sina kumunoonya erina omuwa ssente n'agiyambako ate ekirala poliisi ereke kugamba nti baabuze basooke bakwate ekyalo kyonna babasunsule obwesigwa bukyaliwo wakati w'omuntu owa bulijjo ne poliisi nga batugamba nti ebyo tebiriyo kati poliisi osobola oyamba poliisi ekuyamba ki nze tebalina kye banyamba era nze ndiwo olw'amagye agakuuma nze poliisi terina kyenyamba wabuliddwa akola inyo ne bakusaba ebbaluwa ya poliisi n'ogendayo yabwerere oyagala kukolera investigation ku poliisi njanike poliisi waliyo ekyobwere ne reference ne bwe bakubba owaayo anti eza peeni bayite donation tewali kitongole olaba kankunyumize kino mu nsi yonna ne America teyemalirira era bino byowulira nga bagamba mbu simanyi Uganda eri musali eri yerwanako teri nsi ne bwe ba America America bwe batekoze business mu bafirika tebaawo America bwe batesobola kuyeyambisa Kenya ku broking kati Uganda yinza okuchankana ne America oba Kenya kati Kenya bwe chankana ne Uganda America asobola okugamba Uganda todamukoragana ne Kenya n'agamba Rwanda n'agamba Tanzania kati Kenya ne bagisibira awo nti America ebe eyambisizaani Uganda yebeeragidde naye tesobola kulagira kati bwebeera eri neeragira nekitakolebwa kitegeeza teyemalirira so poliisi bwebe eyagala peeni tusobola okukola donation netusonda peeni okwetoloola Uganda netuzibawa nemutandika okukola emirimu gy'abantu egy'obwereere naye waliwo omuntu okulaba ekintu omuntu tamanyi mateeka alabye ekintu aze abaroopedde ate nemubanga gwe mufudde ng'omubi okitegeera kyova olaba nti obutasomesa abantu bulungi ensonga lwaki nti kati n'omuntu bamuta omuntu n'atya n'okweyingiza mu mali waliwo olugezigezi oluli eyo mu kooti otuuka mu kooti ng'omulamuzi wakabe n'okusinga kabaka omulamuzi yaba katondawo gwali mu kaguli babiteekawo mu nkola eyaba dictator ndowooza kubanga bwowolereza omuntu ate tolina kulaga nti gwolina ebintu kubanga gwe byotegeera byebakuwandiikira so leka ababaddewo bo bakunyonyole nga bali comfortable omuntu asobola n'okulema okuwa obujulizi mu kooti ng'atya omulamuzi okusinziira ku ntiisa abalamuzi abandi badde basomesa bannayuganda ebyamateeka ne babanga bamanyi kati nga bwe basomesaako at least ko nti abantu abasinga etteeka lye baali baleese mu Uganda erimanyikiddwa ly'eryokunywera sigara mu bantu era eritteeka bagenda nga bali draftinga osanga abantu abakulu
omuntu yali piikinga n'atuula bbali n'anywa kasigara ke n'amala n'ayitamu n'atambula. Era omuntu ne bwakuyitako ng'anywa sigara n'omugamba gwe tonywerako sigara genda funa w'oraga tasobola kugaana yadde yamwegulidde nga oguli mu mateeka n'adda ebbali. Naye kati bino ebyogamba nti omuntu yafudde tumuyambe ebyo tebabisomesa. Ate n'ekirala ekyasinza okuwavuwaza bannansi oba okuleetawo amateeka agatategeerekeka abalamuzi ebitongole byonna ebyesiga eddamuzi oba balooya bandibadde basasulwa emisaala okuva mu department y'aba judiciary nga looya bwaregisteringa ekitongole kye nti kyabwalooya ng'akolera gavumenti nga ne bwaba wabbali ng'asasulwa eri gavumenti nga bw'olaba nti lead of opposition asasulwa gavumenti gwajewero senyonyi emmotoka gyavuga ya gavumenti abasirikale baalina ba gavumenti ofiisi ye bagiteekamu obuwumbi bonna mu obukadde 2 buli mwaka zaafuna wani zona za gavumenti. Kati bw'ajja n'agamba nti alwanyisa Museveni totambula nnyo sibamuko kubanga omanyi mulimu ebintu betugenda otunuulira wano naye lunaku lumu ja kubuulira nti NUP yakkiriza nti Museveni yawangula. Kale tweyanziza tujja kuba tubiraba naye nga tewerabira olwaleero hirozidde nkiwa abangi abataakoze olwaleero era gye bali ewake era ndowooza batulabira abamu batulabira ku TikTok bayida bakatwegattako mugende ku mukutu gwa YouTube muteekemu Prophet Mata video empanvu gye tuziteeka in case otwegasseeko wakati awo. So kati awo tugende direct ndowooza mu nsonga zaffe ez'aba Philippine si ye science waffe. Ekisooka mu byonna ngenda tandika n'ezo video zigenda okubeerawo awo nga tulaba ekyabadde jjo bino byabaddewo olunaku olwaleero lwakumeka olwaleero lwakubiri mwenda ogw'omukaaga nga 8 jjo ezo video zenkuteeredde waggulu awo zezaabaddewo mu kubeerawo ebyo byebimu ku bintu ebyakolerwa nti Abafiripini batuuse okufulumya abaana n'amasomero gonna gavumenti neeragira abantu bave mu bizimbe badde ku lukalu oba mu kisaawe. Musisi yatuuse okukuba n'amayumba agakalina ne gaggwa wansi. Kakati ebintu bino bwe twali abatonze nasembayo twabeeranga mu nnimiro Musisi n'ayita abantu ne bakuba enduulu ne bamugoberera n'agenda. Abamu bakubanga ebidde nga bye biwugura Musisi bino ebidde buno obudde bwe tubeera nabo bwakopo naye twabeeranga bwe biti katwabeeranga n'ebidde ku kyalo nga binene nga Musisi bw'ayita kye bakoona ewaffe wabeerangawo n'ebidde byabeeranga ku ssomero nga bw'aba ayisi ng'omwana akwata ebyuma n'atandika okuba ebidde sawundi eyo ng'agoba Musisi n'atayita waffe n'akwata walala. Kakati Musisi ono gwe tugenda otunuulira katusooke tuddeyo emabega mu chaotic era ezze nga zibaawo mulimu ebintu bye baze nga boogerako mu bulamu waliwo Mata waliwo n'ebintu ebirala naye Mata bwe yeegata kwegamba Mata ono kyekintu ekikyasinza okuba ekyebbeeyi nakunyonyolako nti Mata asinga Red Mercury amaanyi. Mercury yagatibwa ne uranium n'akola prototype eya nuclear okuvaayo obulungi naye ate Mata akolera ku force eno eri ku nsi nti ejiika emu eya Mata antimata esobola okwegatta kwegamba nga bw'olaba nti osobola okugatta amaanyi obuzito bwa pressure eriwo ku nsi n'obusindika ne buyita n'obukuba wansi ensi yonna eba eyinza okweyabuluza neyatika kati chaotic era ejja kuba kugatta nga bw'olaba nti kati ebintu bino Katonda yabifoominga olaba eggogolo lino waliwo bino ebiwuka libanga ggogolo gubanga musota naye nga lirina obugere bungi eggongolo liba n'obugere bungi kati mu myaka egize nga giyita byebitonde ebyaliwo nga bikadde era eno earth eze nga yeshapinga mu time ez'enjawulo era nze ntera okulabawo abaana bali ku TikTok nga basoma ebintu abazungu bye babateereddeyo oli naye n'anyumiza abantu n'agamba nti ensi ebaddewo million years 60 million years emyaka
miliyoni nkaaga mbwe nsinga weeri kituufu nze nakugamba gwe kwata omanyi nze kambaddiremu kubanga bensinga okunyonyola temuli ba mu kyalo fe abo mu byalo fe ababitegeera mwabawaata amatooke kwata akambo okaleke mu bikuta by'amatooke okajje mu munaku ezi kaba kakyuse dda katalase kaba katandise okuvunda okugwerera kateeke mu ttaka orabe fe twagendanga okulima 10 n'ogyerabira mu nnimiro n'oddayo ng'eweddewo kati teri kitonde okujjako sales ze zikyasinza okuwanga era sales ze baagwako zaali zaba mu bitonde ebyaliwo mu civilization ez'abanunaki naye ngenda kubulira wawe bazivumbulira sales ezo zaali ziwangadde okumala emyaka 15 emyaka 11 naye ebyo bye batugamba ani abaawo ng'agibala anti nze era nange byenkubuulira nze mara bibala era nyiza okugamba nti olunaku olwaleero wegiweze emyaka 15,626 kasookedde Faraawo eyasooka ow'ebyafaayo afa eyasookera ddala bwe tudda before Christ ali mu myaka 36,000 kati bwe tugigata gye myaka 15,626 Faraawo kasookedde afa kakati omuzungu bw'aba akunyumiza ajja kugamba nti Faraawo ali mu myaka 50,000 ali mu myaka miliyoni years ekirege eno ensi kamusooke mbaddiremu ezenga efoomingibwa mu design ez'enjawulo nga bwe nkuteeredde awo buli mu kufoomingibwa wano wasookawo dinoso ne zivaawo ne waddawo ebitiko olaba buno obutiko bwe tulya obutono oba obutono obweru obwo twabuyitanga bumusimaali n'emisumaali bagifuula butiko egisereka ennyumba egyakatiko mu Runyankole babweta obutuzi obunejeri so ebyo obuntu bwe bwasookawo ne bumalawo olomositire eno ensi nga yakafumika ate nabeerako na kitonde kyonna byebintu ebyaliko oba obutiko byebyaliko naye byali binene nga giringa emiti naye nga kimu kinene nga kigata bumapeera 10 ne bifoomingibwa emyaka olomositire egyakayotikeera gyonna gyaggwako nga tewali kitonde kiriwo naye mwabeerangamu ensiringanyi ebitonde ebyenjawulo byonna binene nga ebitonde ebyo bijayant ku foomu gye twaliko ne baddamu Katonda n'ajjawo eyo kayotikeera n'addamu n'akuliyetinga ebitonde ebirala ebipya ne mugiramu ebitonde bino ngenda bikuteerako awo ebimu bye twabaddeko emisiri nga tugezaako biraba omwali bipuridete ebyomumazzi nga byali bya ttabu nga birina amanyi agasala ng'emisumaali ne kuddako Leviathan bino bye tubagamba bigenda okugezaako okuzukusa ne Behemoth osobola ogikeberako ne mu Bayibuli mweri Leviathan mu Bayibuli mweri n'olaba obuzito bwe yaliko Leviathan emu esobola okwezenga mu Kampala yonna n'egimalayo gwalinga musota nga eringa dinosaur ya mitwe 3 ebitonde ebyo byonna bizenga bibaawo nga Katonda abirivansinga najanga ebyemitwe 3 byaliyo ebyaddala najanga abirivansinga kati mu kubirivansinga ne wajja ne wabeerawo abakyala omwenda abasembeyo okujja wano eyasembyeyo okuva gye tulimu batugamba tuli mu kyasa kya 21 ekyasa batugamba kyatandika 12 emyaka ekisooka njagala nkujjukize nti emyaka gye tulimu si gye tulina okubaamu ekyo kyekisookera ddala najja nenkunyumiza nengamba nti mu mwaka gwa 12 okusima amazzi olukalu lwabeeranga wano naye ng'amazzi galiwa baleeta byuma ebyasimanga nayikondo n'emidumu ewamu nkakasa nti oba oli awo gwe wabirabako kakati mu kutuuka wano mu zino area muzenga mubaamu ebintu ebyenjawulo naye kati tebikyalabika amazzi agabeeranga wano wabeerangawo ettaka erya white newabeerawo ettaka erya black newabeerawo ettaka erya orange ery'olusenyisenyi
ne wabeerawo ebbumba ne wabeerawo ettaka nga lirimu lugundi brown ng'ekiswa wano ne tujja wano kulya black eririmwako kati naye eno process yonna ezenga yeeributinga nevaawo kakati amazzi gazenga gambuka kati galimu enolevu kyokka wano kino kyaliwo kibaddewo olomositira emyaka mingi era ng'omuzungu waba akikubalira ng'akugamba kijja kubeerawo mu myaka nga 8 oba emitwalo nga 8 naye okuva wano mu mwaka gwa 2000 kikino weekiri mu 2026 okutuuka 2026 amazzi gamaze okusala ettaka gatuuse wano distance gye boogera baba bakulimba kubanga singa ensi ewangadde almost egy'emyaka mu myaka 2 amazzi gandibadde tegali wano kitegeeza ensi edduka n'okusinga omuntu era kati kino omuzungu kye yayogera nti ensi yeeto edduka yo nayabateerako nasa nebateerako nti yeetooloola buli dakiika palaawa miliyoni oba edduka speed omutwalo mulamba naye abantu balowooza nti ensi etambula yeewuuba bwewuubibwe ebikyuka munda mu system ova wano n'ogenda ova mu kyalo n'ogenda mu Kampala n'omalamu omwaka ogwo okulaga nti ensi ekyuka ogenda otuuka nga ewamwe wakyuka omuntu gwewaleka nga mutonga obanga muddugavu nga yayeruka okitegeera nti bodde emabega n'otunuulira footage owa mwaka gwa 2000 bw'oba otunuulidde nkwekyokulabirako kibakiiza Besigye oba vidiyo za Kyagulanyi za 2010 bwe batandikira okuyimba yali teyeeyerusa ate ne kati teyeeyerusa wabula ensi ezenga efoominga sikiini eyo ng'egikyusa teziba sente nti yakyusa mu byokulya 2000 tebalina sente era batandika butanzi nga balina abagaga baali okaleka tulabe president teyalina sente mu mwaka gwa 2000 babesigye tebalina naye bw'otunuulira vidiyo oba sikini y'ababesigye mu mwaka gwa 2000 tunula sikini z'Abamerika boddayo mu butambi bwa Trump n'omutunuulira mu mwaka gwa 2000 engeri gyali afaanana si bwafaanana kati waliwo oba nkiyite olweyo abatakuze bukuzi si kye tuyita okukula waliwo omuntu okukula n'asigala mu mbeera embi kati eno speed eddukira wano ireetedde amazzi gano okwambuka mu myaka 2 kati okuva wano mu 2025 2026 omuntu asobola okulima just okusima 40 asatu aba yatusedda ku mazzi naye luli gabeeranga wano ng'okutuuka kwago amazzi n'owulira nti toyi essomero basimye fuuti 7 onfuna futuwabiwulanga gwobobobe wakana ng'oli wa mu Kampala naye fe ab'omu byalo toyi za gavumenti basimanga fuuti 7 okitegeera 700 omuntu n'asima ne basima toyi okumala emyaka 2 nga bakyasima wansi mbubaaga kubanga amasomero ga gavumenti mu myaka gya 2000 gaali gategeera gana ga private gaali tegaliiwo gabeeranga n'abaana bangi ng'ebyalo byonna bibeera okwo okitegeera nga balina bafunira kabini eri yennyini esobola Museveni ndowooza yali afaayo eri Uganda naye kati gaavunda era kati bwe nkuteerako amasomero ga Uganda kati kandi kuteerekawo olirabe essomero lya Yoge erya gavumenti lya secondary si primary si nursery so mu fuuti zino 7 saawa ya leero ogula ettaka lyo n'oligula ku lusozi luli olumalayo waggulu ne basima ekinene nyo zibaana 45 omwana n'asemesa engalo naye zino 7 oli bagendanga okuzisima nga abazisima bali abantu nga 100 nga babuluziddwa kubanga mu byalo temwabeeranga sente bazisiba kuva dda nga bwe babulwa nga district bwe baterese mashini ezo ezisema nayikondo basemisanga ngalo ngero omuntu apatana miliyoni 3 n'enkumbi n'apatana miliyoni 3 okusima toyi y'essomero lya gavumenti n'agisimira omwaka gumu n'ekitundu nga baliko abantu 5-4 naye kati amazzi gano gazenga gambuka okuva wano mu fuuti 7 kati tuli mu 3 kitegeeza ziba 7 zino zonna zifudde oba amazzi gazirinnye
kati omuzungu bw'oraba omuntu yenna ng'akusomesa n'agamba nti mu science nti ensi ewangadde million years tuli mu mwaka gwa 2026 manya oyo byakugamba tabitegeera asoma omuzungu kyamugambye kakati ansi eri wano nti ebintu bino speed gye babyogererako kati kubisa kubamu akafaananyi 25 twongereyo emyaka 3 mu maaso olukalu lusigaza distance ya fuuti 3 bwe tunaayongera emyaka 3 mu maaso ensi ejja kubaawa simanyi kati kineeno tukinyonyole tutya ku musisi ono eyeyongedde kakati ne pressure gyajjirako ngenda kuterayawo sketchi yange nagikola 221 bali bangeka kukota maaka musisi ono kakati waliwo kye bayita vampire abeerako like nga bw'olaba nti omuntu asobola okwetema skini nevampinga naddamu n'amera ebyo tetubirawo kugini eminiya misote era egyo emisota n'ekiyenje osobola okijjako omutwe olw'okuba kiri vampu nekiddamu nekyeribyute ngoba nekisigala nga kisa nekifiira mu wiiki nga 2 mu maaso kakati ffe ago amaanyi tetugalina naye vampire kiva mu kigambo vamp byebitode boddayo emabega ngenda kukukolera waliwo gundi zengenda okunoonyerezaako boddayo mu firimu zino ze babazannyira temusinga kufokasinga waliwo firimu gye bayita kaseri bakayita from yali erimu abantu ng'obudde bwe buziba ekiro abantu beebaka 11 emizimu egyo oba ebitonde ebyo nga bwe bikusanga ebweru bikulya naye ate ente zaabeerangawo emiti gibaawo embwa zibeerawo teziba na buzibu bw'otunuulira firimu ya Thanos Avengers Thanos bwe yakuba entoli bw'ati abantu be baabula bokka embwa zaasigala ente zaasigala ebibira byasigala nfuna nti obuzibu obuli ku nsi yeffe bantu kubanga nakugambako olunaku lumu nti bakunyumiza eggulu naye wakati w'eggulu negeyeena n'ensi ojja kwebuuzaako solution eyo jjagikulekera oli ku nsi oli mu ggulu oli mu geyeena ansi ojja jjeewa kubanga ojja suubira eggulu ng'ate obulamu bw'olimu tolina bugenda busanga wala kubanga nga lino tuli mu leero n'enkya tuli transform era ne science omuzungu gyakolamu n'akolera robot n'agitransfaringa n'agijja mu chip n'agisa mu chip endala oba robot eyo nekola naffe bwe tuli nti emyoyo gyaffe gisiimulwa bw'oba oyagala okigezaako okinyonyoka obulungi osobola okukeberako mu ggwanga lya America mu California Miami waliyo omwana eyazuukuka osobola okukeberako n'obinoonyerezaako bino byaliwo mu 2 oba 15 omwana yazaalibwa mu maka n'agamba abazadde be ng'amaze okweza emyaka 3 n'abagamba nze njagala kudda ewange ne bamubuuza gwe gwani n'agamba nze nali musawo nga nkolera mu California ku street bweti mu ddwaliro bweti amaka gange gali bwegati ne bwegati nze gundi ID yange yaliko namba bweti bwe bagende California bagenda okukebera ng'omwana omuto yali myaka 2 byayogera n'omuntu gwe yeeyita nga ye yafa mu California ng'ate omuntu oyo yafa 2010 omwana n'azaalibwa 2015 era ekyo kyo tekiriko kubuuza omuntu bw'afa osiimulwa memory omwoyo gwe ne gutransfaringibwa bw'oba ozaaliddwa nga wano n'ofubutukira Nigeria n'ofubutukira mu Vietnam naye ogenda okuzaalibwa eyo just omwoyo gwe gushiftingibwa era tuli mu level 2 nti omuntu azaalibwa Katonda n'akuyamba omubiri gwe n'agusaamu omwoyo gwa kintu kikulu okugeza ffe waffe Bunyoro tugamba nti obukulu buli mu bintu by'okola kubanga bakkiriza nti n'omusiru wakaddiwa ewammwe so omwana asobola okubanga muto naye nga ideas alina za kintu kikulu omanya nti omwoyo gwe bamuteekamu gwali mukulu tubalabyeko kati mulimu abantu abakyali abakulu ng'abeera mu betting ng'asiba bupapula musajja mukulu n'abeerawo nti ezange eddiga gawalira mu betting oyo taba na magezi so abadde agenda wangula miliyoni ze 10 omupiira gumu ne gumusala neyetta n'akola ki obusiru bungi
omanyi oyo omwoyo gwalina tegulikyuka ne bwalikola ati so bwe tuddayo emabega nkugambye nti nkuteredekawo ezo vidiyo obeere ng'oziraba nti Musisi ono ekimuleeta ettaka lirimu kye tuyita vamp banunake babeeranga wano ba anki nunaki ngenda bakuteerako ojja bo baraba babeera wano mu civilization mu chaotic era 8 gy'emyaka 16,000 chaotic era ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 2 saawa zino nyinza okugamba nti chaotic era kati ejja eri mu kugwako omuzungu tayagala kugamba naye okugamba nti ensi egenda kweributi kwerefreshinga okwera buli kimu naye ngamba nti ekinene nnyo esigazaayo emyaka nga 6 chaotic era okutandika then gino emyaka 6 bino ebijja kati Musisi bubonero tusuubire ebinene ebisinga Musisi bigeno tukyabadde buno bubonero balaga kwetegula kyova olaba nze nabagamba nti siribabuulira we mulidda koze nga gavumenti ekyuse kuba bwe mbagamba kati Musisi agenda okuba mweno wiiki ejja ajja kwabuluzaamu ayinza okwabuluzaamu Kampala kati ate bwamala omwabuluzaamu n'osanga ng'ate nga bwe bagobye wano abantu ekawaara abali awali sefu we nayogera ne bateekawo barracks nga tebakkiriza abantu babuli tugendeyo fena tufe lumu ekisooka mu byonna tokoze kifiirizaawo mba nkoze kifiiriza kubanga gavumenti ejja kuyamba abantu olaba n'Ebola ekyabalema okustabilizinga kati eno embeera olaba amazzi gatonyako obutonyi kati kambabuulire kino kimanyi nti amazzi g'enkuba gabamu omukisa munene okwambululako ebisiraani wadde ng'otusomesa nte tuwakana kati ngenda kubuulira engeri gye kikolebwamu n'okuzuukusa aweke n'ensi yo bano abagamba mbu basoma butabo awo weerimba ekisooka mu byonna Afirika yonna mapu ya Afirika nga bwerina okuba egenda kutandikira wano e Cairo ejje ng'etambula bweti enjatika kontinenti ya Afirika eri bweti naye egenda kuva wano ng'etambula bweti nga bwezze ng'eyulikamu mpaka wano South Africa wano wansi tusuubire kontinenti endala wabula wano mulimu Uganda mulimu Kenya mulimu Ethiopia mulimu Somalia mulimu Botswana mulimu Egypt mwennyini gy'oga mulimu Egypt yennyini zigenda kweyawula era Uganda eri bweti paati emu kiyinza okwewunyisa jinja neefuna amazzi agaayo oba nedda saidi yaayo olukalu lwayo ne Uganda neefuna olukalu lwayo bwe nkuzaayo emabega kontinenti ya South America oba South ne North byonna kyekimu mu South America yali yeekwatana ne Africa nga kiri eki ng'ekikonde naye olwa pressure oba kayotikere eno gye ngambye ejja bino ebintu bibagamba gavumenti yandibadde yatandise ddo bibasomesa dda buli kiseera abazungu bongera kunoonya webadda kati baali reasons ensiri kubanga bakimanyi ebbanga erisigaddeyo omuzungu olowooza kikyayagala akimanyi nti embeera egenda tabuka naye ate kyasuubira ebintu ebikyamulemye kumanya embeera ejja twala budde ki ejja kuwangala kiseera ki ejja kulwawo oba ejja kukosa kyenkana ki bateebereza buteebereza naye nga bakimanyi nti kayotike era ejja kayotike era ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 2 ate egisembete okuggwako ekisinga okwewunyisa piramidi ezo zijja giyitamu era zakayita mu kayotike era 2 kati eno we zigiyitamu eba yakusatu ezo piramidi nkadde zoraba ezo nkadde nga bwowulira era abantu abazimba be bazimba n'ekitundu kino ekiri mu Australia omuli ekitundu kye bayita the wave rock osobola okinoonyaako n'olaba ennyanja engeri gye yapoozinga gaali mayengo ne geekwata ne lifuuka olwazi wano tulinawo emiti wanedda wabeerangawo emiti ng'ettabyeri bimu omuti gumu nga bwe gubeera wano e Kampala nga okuguwalampa osobola okutambula n'otuuka mpaka Tanzania ogumalako gyali minene nga bw'owulira era ogumu omuti ogwasigala guli mu Venezuela eri gye bawamba president weewali
ettabi erimu eryasigalira oba kiwandiise ekyawansi ky'omuti kye baatema naye ebisinga byonna Katonda yajja nga abishepinga ne bifuuka sayizi ntono naffe abaaliwo abanene ng'atufunza mu sayizi n'okutukendeeza. Ekisooka mu byonna saawa ya leero abasajja bagenze nga bagwamu amaanyi g'ekisajja. Ekirala ekyokubiri balina ebbugumu lye batamanyi we riva. Abantu tebakyebika. Ekirala ekyokusatu ekyobulabe abakyala bagenda tandika kuzaala extinction ebyasigalira ebyali byasanyizibwawo ebikadde bigenda kuzaala abaana nga balinga be alien naye nga jinizi za ku nsi mb'oba yasuze n'omusajja neegata n'omusajja kati ekigenda oleeta ekyo system ezimba omwana oba embryo yemu n'eri wansi mu ttaka mwe embryo eri wansi mu ttaka gye tuyita vamp oba ebbugumu eriri mu ttaka nti ettaka osobola odditemamu enkumbi n'olirima n'olijjawo n'olitwala n'olikasuka ewalala lino lyotemye lisigala limera okitegeera nti wetulimira tetulima nti ojja kukwata kasooli muteekewo mwebaseeko bwenti tusooka litakula n'olima bw'oba osima ettooke osooka n'okulima ekinnya olomostere fe abalima fuuti nga 2 otuuka wansi ng'ettooke lirina okunywera bulungi kati ate omuntu ye tasobola kufuna bulamu ng'omusazeeko akagalo mbw'ajja kugejja onfunye kakati eno heat eri wansi ne thermocline ne temperature ya wansi yeyongedde okufuna ebbugumu eryo ne pressure oba kyetwandise trash erisindika kati wansi mutaka buli wabeera ebbugumu eringi pressure eyo egenda okucreatinga enjatika wano mu Africa. Zino enjatika bwe zinaatandika Uganda egenda kweyabuluzaamu emirundi 2 naye olowooza bameka abagenda okufa bangi ddala olaba nakati abafa bangi otunuulira gavumenti programu zeerimu ababaka bano olaba nze kyenazuula bwe tunaatuuka 2035 mujja tuuka nga mugamba kale twalinanga palamenti ng'erina Ethiopia bakugambye kwentivite wawulidde erina abantu population million 15 erina abaminister 21 Ethiopia. China erina billion emumu obukadde 5 erina ababaka 10,000 kitegeeza Uganda okusinziira ku babaka betulina singa tunatuuka mu million 8 ez'abantu tujja kuba n'ababaka emitwalo nga 10 nga Uganda emitwalo 10 nga Uganda kiraga bugagga bwe tuyina bugagga bwawanga ate kwavuwaza abantu teri muntu mu bana ababaka betulinawo 5 29 mpaayo omuntu eyali aleeseko ekiteeso ne bakigoba ekyokupulaningira ebintu ebijja mu maaso eri Uganda babimanyi babimanyi bulungi kooti ya wano si yebatembeeta okuyingira parliament mu constitution onokubanga wamala senior 6 paayo omubaka eyali afunye mind omere lwaki omuzungu ajja wano n'agamba nti mulina ebyobugagga lwaki ekyo nja kuba nkibabuulira mu maaso awo naye katumalirizeeko kano kakati ekyabadde mu Philippine transit yegendagenda ng'etambula kyebayita ndowooza mu luzungu oba kyebayita three body problem oba kwegamba nakugambye nti Russia yamaliriza project yaayo America yabadde mu Antarctica ngenda kuterayo video zino America yabadde mu Antarctica nekola ka video nerimba ensi nti batandise kyebayita Golden Dome nenja kikunyonyola enkya nga nkolaga America byabadde erimba ensi yazemu olwanasi kakati Philippine kyeyafunye kino kigendagenda nga kitambula buli wamu bwe kitandika okutambula buli wamu kitegeeza nti tujja kubanga betwawuliranga mu Philippine betwalabe mu Philippine nga Uganda tubiroza nabagamba nti wano okuva wano kutuuka e Masaka wagenda kubotoka saawa zino amazzi gagenze nga geeyongera gavumenti yeebase eri mu tulo nze kambagambe kino obuzibu si President Museveni si buzibu bwaffe obuzibu mmwe bannayuganda mmwe mwe abatumala amaanyi buli musicakalira Arsenal buli mubeera ku TikTok ebivaamu kwe kuta abantu abatalina misango
era okumanya kutono tunulira abantu be bamenye weebuze ku Sunday ono olina pastor gwe walabyeyo waliwo kanisa yayogede ku ebyo tebibakwatako ebyo waliyo munadini yenna yagambye nti katusabire abantu bano okujjako balwamushani mama nabbanja yavayo netumuwuliriza bulungi natugamba tinza okusinzira akavidiyo kenarabye mwazanye firimu bali kikugamba kafirimu kamunyumira mbu bazanya firimu be bamenya kyokka ate bw'ogenda mu mateeka nema okusinzira ku biwandiiko byayisa wanekawara tewaliwo bizinesi yona ya nema wano tewaliwo lutobazi kati nno nema bawadde ennaku 3 era nagamba bonna abali mu ntobazi wano zirinanye Kampala ne Kampala mwenyini baveemu kaakati kankuseseeyo kino bawadde ennaku 3 okuva leero kankuseseeyo kino kyotamanyi abanema njagala bampulirize bulungi oba njogere ku simu gye babakubidde abanema ani abakubidde kakati babaddeyo Kajansi juzi nabaraga ennyumba ze bali mu kusitula nga ziri nga n'omusingi guli mu mazzi omusingi nga guli mu mazzi nema mwagala njogere ku simu gye babakubidde oba sibalabisi ani abakubidde essimu Salimu Sale essimu gireke tubasibule tutandikire wano eno temutiisa bantu kubanga Salimu Sale operation yagiyimiriza so ebyo wadde tebyageze mu mawulire ffe twabitegedde Salimu Sale yagambye bannayuganda mubaveeko bwe mubanga mwagala entobazi nema mugenda kwewakana essimu ya Salimu Sale temwagifunye Salimu Sale yabagambye entobazi ekisooka abantu mwabasangawo bwe mubanga mwagala entobazi munoonyeza mmwe muzibuukinge mugaana abantu okugendawo era Salimu Sale bye bigambo bye yabagambye jeno almost alinga yanunudde bannayuganda mwemata tubasibule obudde bunziruse kugenda so olunaku olw'enkya njagala twongera okutunuulira wano tunuulire 2.3 percentage ky'okuva wano okuva wano 2.3 tujja kuba tusigazaayo futi meka mu Uganda taddewo bbulu tujawa wano tusigazaawo futi meka okutuuka wano okutuuka kubanga mu area ezimu okuva oba Rukaya okutandikirawo na Kasitofuluma Mpigi okutuuka e Masaka mulimu awali almost ng'osima futi 10 n'otuuka ku Lizze nga ne futi 10 zino nkuwadde awakalubamu ng'awamu n'amazzi galabika almost futi 2 ettaka liri mu kugwamu futi 2 ng'olaba amazzi kati awo tugenda otunuulira then nkuwa experiment eyogera ku butonde era nkubuulire nti Kayoti Kerejja ensi zonna ezeetoolodde mpozi Uganda mwalimu Kayanira Ocean egenda kujja waliyo kye bayita trash gemaanyi oba ye energy ekozesebwa mu butonde mu bintu mu element ez'ebitonde ebitamovinga ng'abantu nti bw'ogata amaanyi g'enkuba oba n'ogata amaanyi g'enkuba agatwala abantu oba mukoka tebagayita amaanyi nti mu bufunze nti ekozeseza ekipawa kingi kye bayita trash nti amazzi ganyize kati gabooze buli wamu oba omuyaga guze ne energy y'amaanyi kye bayita trash mwemata nzikiriza tutandikirawo enkya kankomawo ate nze owa pitu n'asomesa aba university oluzungu naye bagambye ddambu genda mu politics obwongo bwabwe bwavuddeko dda ye yabadde komenti yani eno maama yashin wano tugenda tambulira wano ndi ku mulimu wali mbampa byemu come to politics we are not understanding today bwe mbeera wano mu bino politics mze kangambe kino omulabe waffe mu Uganda abalabe tulina mu Africa abalabe aba babiri politics na dini bwe ziri gwawo Africa eritereera Africa eriddawo ngenda kulaga olunaku olw'enkya technology obwakabaka bwe push aminire na gyesembyeyo okukola nga tanafa bino byasindikiddwa mu South Sudan abamu ku baloyo Rembrandt abava mu lulangiro olulyo olulangiro lw'abakushi sawa ya leero bonoonya ebyabajuliza ebyasigala ab'olukumi8 tolina kyogenda kufuna ne bonoonya ebya jjajjawo owookubiri emabega abamu tebabamanyi omanyi jjajjawo ono gwotwalira ebintu mu kyalo naye bw'oli mubuuza n'omugamba bazadde bo baaliwa
biki be baakolanga ngoye ki ze baayambalanga baakola ne bw'obuuza omuntu olugoye lwayambala mu 2010 okyalulina oba mu mwaka gwa 2010 ogwo omwaka gwonna kiki kyewaterekawo oba kiki kyojjukira singa bakubuuzayo nti oba olinayo ku ssimu oba olina embuzi gye wagula oba olina ettaka lye wagula mu 2010 olinawo ki wano tewali ebyo ebikyasinza otwavuwaza akaliza olunaku olungi mweraba tusingane enkya tutunulire ebyo ebisigalidde tetugenda kusukkako wano eno olunaku olwaleero naye tewerabiranga ennaku z'omwezi 21 tugenda bira wano ku ofiisi era nga tusanyuka wamu ne bano abaana ba mwami Matayo balabirira ng'ekitongole Matayo Foundation. So tukubiriza kyonna kyonna ky'onoosobola jangu nakyo tulitandika ku makya kale manya nze Stone M yagala nkusiibulira wano tusinkane mu vidiyo enaddako olunaku lunaabalwanca. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.